amanya gange mpitibwa Kitafule Swipe ndi munnamateeka nva mu Jane Legal Consultants and Advocates Kanso njagala oli kanso w'abalina emidaala ababanja emidaala benjagala oyite bajje wano beyogerera kanso njagala ababanja bokka kwesoma amannya bajje batubuulire sebo yimirira wano kanso ogenda kumpaako ne lisiti yaabwe basebo ne banyabo lindako manya agange nze Kawoya Ronald nagula omudaala wano mu 220 emiliyoni 2 wagula mu biseera bya covid wagula kwani nagula ekipapula nga kiri manya ga Nantume waliwo omwami yanguza wuuno emiliyoni 2 buli mudaala wano gwali gutunda sente mweka muwe omuzindaalo atunda omudaala wano omudaala okanya n'akugula oba miliyoni 2 wamuguza omudaala nga guli mu mannya gani nze namuguza kipalati mumanya gani mumanya ga Nantume Patricia Nantume mwali mumanyi nga akolera wano Nantume Patricia twayingira mu katale nga tugula emidaala ne banyabaawo bonna boola nabo balina emidaala ne tugula osobola okulira n'abaana bo nze natunda gwa mwana wange natunda gwa mwana wo natunda kipalati kubanga baali tebannakuwa kifo era kyendamuwa watunda bannange musindeko anti kati bwe munaaba mulekaana tetugenda kuwuliziganya kati basebo ne banyabo basebo akatale kano katandika ddi 211 kakati bwe kaba katandika 211 omukulu n'atunda ekifo ky'omwana we tanafuna kifo kati bw'atunda ekifo ky'omwana wo kati bw'oba watunda ekifo ky'omwana wo lwaki oli teyafuna kifo ekyo kyewamuguza musirike tuwuliziganye nemutandika okukolerawo mwaka ki kati lwaki omwana ye teyafuna kifo ne batugamba bagenda kuzimba akatale batuwa emidaala akatale tekazimbwa kati waliwo ekiseera nga twetegerategera okolaki okuzimba abantu bafuna interest abatunda ebipalati babitunda sinze nzekka owulidde nange nalina obwetaavu negamba ekipalati onookigula wasambulaga watunda oli n'atasobola kukozesa kifooki kati era nga tannakifu katumuwandiike yakugulako emiliyoni 2 kati omulala sebo yimirira awo nagula ekipalati banguza omudaala omwami yanguza yali omwami ono nemukulasimu ebenoni
Ani yakuguza? Ali yakuguza? Ne Jamiru. Bakuguza sente mmeka? Bamuza milioni 2. Era baguza mu mannya ga babiri. Mwajiteri 2018 mwezi gwa 10. Jamiru, abantu kubanga tebakituweerezanga. Mumuwa omuzindaalo mukulu Jamiru. Mukulembeze nali director. Abantu bano bakiriziganya ne mukulu wa simu Benon. Omudaala nga ebiwandiiko weebiri nga ne mu constitution mweguli omukyalo ono nakkiriza okusinziira kwa simu bwe yamunnyonnyola nti ajja kuyingira nga tumaze okukola ki okuzimba era nze naliwo neteekako omukono ku lw'obukulembeze naye ng'asimu yamuguza okuzimba kwaffe nga bwe nannyonnyodde twalina pulaani za mirundi 3. Pulaani eyasooka yali yakuzimba mudaala fulowe esooka n'eyokubiri eyo neegaanibwa. Pulaani eyokubiri nga tugenda kuzimba kalina era nga ne ssente tuzifunye eyo nayo neegaana. Isebo sente twali tuzifunye kubanga abaali bagenda okutuwola baali babaze nti bagenda kutuwa ssente tuzimbe ne lugayatuzeyo. Pulaani twagivaako lwa nsonga nti bwe twajja mu basuubuzi ng'era bwe bakugambye bwe twagendanga okuteesa nabo mu miiti ng'abawo bwe bawa omwenge waliwo bwe bakugambye ne basiriza okugenda muki mu maaso. Simbo matoleo pasi ze nakuzibwa mkazi wa mta Nasazi Margaret yaliwa Nasazi Margaret mumumanyi mu katale kyakolera muno yakuguza sente mmeka? yakuza milioni 7. Yakugulizaawa? Era we yajja kyembuuza yakugulizaawa? yatwala mu ofisi y'abasajja bano. Uwa omusajja Jamiru nono omusajja era ne bansayiningira ne bandaga kugamba nti omudaala Jamiru oyo mumumanyi yagula sente mmeka? Sente zino ze mwatundanga mu mita agambye mu kitundu mwali mugenda zikolanga muki? Akatale kano olw'okuba kwe twali abantu bakakoleramu twali tetusobola kwemalirira. Tulina abantu bangi abatwegattako naye ng'ekigendererwa nga bamanyi nti tugenda kudigolopinga bayingire oba bapangise ebibugo byabwe. Wagula mwaka ki? 2018. Kati sente ezo ze mwatunda mu midaala zirina akawunti gye ziri? Esente zaatundibwanga mu midaala bannannyini bifo abaabirinamu abaali bakooye nga bano babakooyezza tebazimba baazitwalanga ye n'ava mu bannannyini n'amuwoneka omulala. Eyalinanga ekipalati mu katale ng'asuubira nti agenda kufuna ekifo bwe yalemererwanga ne yeekyawa n'atunda obwannannyini bwe ye n'akivaamu. Kati kitegeeza nti abo balina bipalati? Bano balina bipalati, balina bifo, balinda saawa yonna okufuna emidaala gyabwe. Tuwuliziganye basebo ne bannyabo. Mu mwaka gwa 2018 mwezi ogw'omukaaga basebo ne bannyabo tuwuliziganye. Mu mwaka gwa 2018 mwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi mukaaga amannya gange ez'enginiya Katongole Emmanuel Sebo. Inginiya Emmanuel Katongole naleetebwa omwami Musi nandaga omukulu gwe bayita Mawege Joshua. Musi yaliwa? Nandaga omukulu gwe bayita Mawege Joshua nandaga alina ekifo mu katale muno naye bagenda kuzimba. Ekifo wakigula sente mmeka? Milioni 1.5. Waziwaani? Naziwa Mawege Joshua. Mawege yaliwa? Mawege yaliwa? Mukulu Mawege? Mawege yaliwa? Mawege yaliwa? Amanya gafaana sente waziwaani? Mawege Joshua mutabani wo? kyenzikiriza kiri bwe Mawege Joshua naye yatundanga
era ffe ab'akakiiko ne tukola ebbaluwa notwatuuza ekiki ekitala kiki siyinawo omusango ate tulinamu bwe bamawejje bangi mawejje alafabaani naye ekyamanyi omudaala nga nyirigo yagutundanga omuntu naffe abalala nga bajja bakuba emidaala bwebasi yetukuba netugulawo difference ku poliisi naye teyafiibwako naye tugenda okubira nga wakoze eki difference mwagulawo mwakati twatugalawo nga bbirooza 22 nga tulaba ekisikoze kikandaaliridde tugenda okubira nga twaliwo kino ekiwayo kimuaa tekiwaabye era netujja tugenda ku poliisi netugula sitatimenti zaffe naye okuva olwo netufunanga bwenkanya tukatwabayo sente zaffe netwaliko tubirinaku twagula kutwala disibwekanasi basawo ne banyabo tuwuliziganye amanya abampita Matovu Dennis kanange z'okuba ndi omudaala gwange obeerawa nze mbeera Namuŋŋoona essaawa zino mbeera Namuŋŋoona kati wategeera otya nti wano batunda omudaala nali mbeera sayidi z'emu Isanga sangawa wennyini awo Isanga mu senta we nali mbeera wenkwatagana n'omwami ono mukulu mu si naŋŋamba balina omudaala wano emidaala gye batunda sanga muse kumbe sanga olekerawa okwata kuli nekkubo liriwa lirere semutolo kati omudaala wagugula mmeka omudaala nagugula $1,885,000 Amiru balina omukulu ono mukuba we bali era ne banguza ekipalati kyali mu manya ga Lubowa Samwiri kalisiiti kaliwo tebakuwa kalisiiti sitambudde nako naye ng'okalina buli eyagula omudaala mulina lisiitisi endagaano andabeko ekipalati bwekitegeeza obukulembeze bwobera ku bukulembeze buli ajja atukira muki mu ofiisi kakati bw'abanga mukulu musisi nga bwannyonnyodde n'amuleeta mu ofiisi nga waliwo atunda omudaala ogutali gwange nze nalina okubeerawo ng'omukulembeze era nenkola endagaano era omudaala n'agukola ekipalati n'akitwala kati yessaawa okubanjaki ebifo kubanga fe tetwali tulina nti bwe tulaazimba abantu bagenda kufuna obuki ebifo twakitujyamu kati sente ezo mwatunda nga ani yazitwala esente zaabo bannanyini kifo bannanyini kipalati kubanga mu constitution mwebali amannya ago mu constitution mwebali bwekiti nga tebakulaze mudaala naawe n'okwata ekintu n'ogenda nze ndowooza yali nsobi yaki y'amaanyi tosobola kutunda kintu kitaliiwo naawe n'okwata ekintu n'otambula n'okola ki ali bino ebintu byetulina okutuula bino ebintu byetulina okutuula ng'abantu abafamire emu tugonjoole tetuzze kukuma muliro mu bantu tuzze kuteekawo mirembe emirembe gyenkalakalira mubeere mu bitundu byammwe nga mulina emirembe naye ndowooza yali nsobi y'amaanyi okutunda empewo kati oli naye n'akwata ekintu n'akola ki eyali nsobi nnyo nnyo kale omulala amanya gange bampitaki Jannakiwala amanya gange bampitaki Jannakiwala amangi omwami ono ne mwami Kenoni abutatudde wagula mmeka kamwana maama gwobeerawa mbeera nakawala obeerawa kawaala nga tonnagula mudaala wali obeerawa bwayise so ani akubulira nti wano waliwo emidaala gye batunda
Kyengamba ani yakubulira nti wano waliwo emidaala oba atambulanga mu komite nga bagamba banoonya baagala batunda midaala ekipala kikyo kiriwo kankirabeko kale tuwuliziganye risiiti ogirina kandabeko Jamiru eyano mugirina yagula mmeka ewamuwa risiiti abane bowandiiko ewamuwa ekipalati byonna biyina kale Medi badala nteche amanena emu batugamba banga sebo RDC ebitu byonna bitugambe tuwulidde kubanga buli ajja wano yensonga gyakola ki bwe babanga batusera gamazima batukola ki naye babafera babasera abalwabeka ojimpaddeya naye kubano bano banaani yakwata sente bano bonna balimu mu ofiisi era ngamala kubatuukirira ne bateekako watuukirira ndi naani Natukirira mukulunduga netukirira Benoni netukirira omukulu ono nangera nateekako omukono nateekako neki nabalagira ddala nti bakoze eki emidaala etaano wagigula sente mmeka ogumu nagugula miliyoni n'emitwalo 8 ogumu negugula miliyoni 1 n'ekitundu ogumu negugula miliyoni 3 ogumu negutula miliyoni 6 ogumu negugula miliyoni 1 n'emitwalo 7.5 so chairman zonna awamu wasasula sente mmeka ozengati emu kubanga sikyategeera chairman olina endagaano eriwa ab'emikwano musirikirire RDC alogomba kwa pulezidenti bannaye ntunze omudaala gwange oguli mu mannya gange ago gennyini nga nguzizza omwami Kasule Medi nga ngumuguzizza miliyoni 1 n'emitwalo 2 era asasudde mu kashi era waddembe okolerako kyonna kyayagala atunze Bukenya Idi aguze Kasule Medi ababaddewo oba Kimbovu Sadati Kimbo wa Sadati wano Idi Bukenya waali tumusaba jje wano yayimirira n'awaayo obulimba nti abanja omudaala nenyimirira namugamba omudaala bakutunda naŋŋamba yasasula Idi Bukenya twali naye mu miitingi nga ayina satifiketi eya Idi Bukenya nemugamba nina endagaano nezijala endagaano eno nemugamba omudaala bakutunda era nyirigwo ye Kasule Medi n'ayimirira mu lukiiko lwe twalimu ow'ekitiibwa n'agamba n'attayo satifiketi n'agiwanika n'agamba Kasule yamuddiza ssente ze tabanja era yazze ku lwala erweru wali wano obwedda ajje wano akinnyonnyola ogwo kino gyonna sirina kaakati ate oyo endagaano eyo ndaba yakakolebwa chairman eyo mpya nnyo endagaano eno okubeera empya bweti nabatuukirira ate twali ku ofiisi ya pulezidenti nga waliwo akaaba kati kiba kitegeeza nti bo bagamba nti bakola mistake okuwandika nga 2 June Obama president wali. Obama kabisa bi.
ebyo byewagulirako mwami Kasule tusobole okuba nga tukufunira ki naye waliwo gwe twayisa jjo tuba tuyisani ekyaliwo kati kirabye kaneeri emidaala giweddeyo wegiri oba giweddeyo eri awapya twateeseteeseeyo era emidaala gyo tewannabaako muntu yenna afuna mudaala wadde emidaala giri emeka twagambye emidaala giri mu 6 giri 6 etuteeseteese so gyo gikyaliwo wegiri bano ababanja bajje bafune emidaala emidaala egyo egyatundibwa abaatundanga baali tebannafuna midaala egyo nabo baatundanga mpewo nga tebalina bifo okusinziira kyendaba wano naye kansola yogerako katono era tubeeyanza nnyo ffe abantu bange abamu tebasobodde nakujja wano olwaleero ku short notice naye abatonotono abaliwo bo baagala midaala era baagala kukola eri abaami bano akakiiko bano betubanja mami mawedde n'akakiiko kammwe fe tubasaba midaala gyaffe